yakoze just abantu tebamanyi Luzungu, but the boy was right. Buli kye you get the facts. Era ina be yayise evil nga bali evil. Atika mbabuulire family kwagala. Oluganda mukwano. Tosobola kubanga oyisa bubi baganda bo. Ngoyisa bubi abantu. Nga wekwese mu family blood is love. Family kwagala. Fituna abantu gate twazalibwa nabo nenga bafuse baganda bafu. Kwa batwagala. Ne ulia ologa bulozi baganda bo oza family. Family muntu teri family ebera unga tewali mukwano. Nyumba beranga mwazalibwa abana nga mama yomu tata yomu. Nenga temweyagala tebera baluganda. Oluganda sikuzalibwa. Oluganda kwagala. Oluganda kusonyiwa. Buli wobira n'omuntu nga muganda unga yakunyiza nota musonyiwa oyo taba muganda wo. If you can't forgive your brother, kati obona asonyiwana. Noyimirira mu kamera. Novuma muganda wo. Noyogera ku muganda musayigo. Naye nogati it's the family mukwano sibwe kiri. That is hypocrisy. Obo buli bwankwe oba muli wankwe oba mulogo oba mubi. Omwana kye yabayise aba evil people. Those are evil people who pretend to be your family, yet behind there they're doing evil things against you. And they have the moral jurisdiction. Okutulao family era musai guno ugwaman era otabirawo tebabirawo idiots. Waliwo mosi woyina okuyita a spade, not a big spoon. Mu blood is blood. Mu buli bwenkwe bwe muli blood gwawo gwawa. Blood chi gwawa. Amwe mutubale mu kumagezi. Oli jonkera baganda bo obaloga oza blood is blood. Obogera ko bubi. Blood is blood. Family kwagala. Oluganda mukwano. Oluganda kutegeeragana. Oluganda kusonyiwagana. Bwoba tosobola kukola ebyo toyina luganda nalumu. Toluyina. Just oli muli wankwe. You hypocrite. Who is hiding under a family to execute your evil plans. You are. You are. Tubulira. Abandi mabegago. Waba ali tebawa mama ochitibwa bachawi. Bademo ku magezi. Abo bajjajja abo aba. We baba mama obali bamuyisa bubi. You have no business with anybody who does not respect your mother. Otoina bidiru naye. Banange ngotegeera. Omuntu atayagala mama unawo abatakwagala. Tewabaddamu kulimba. Anybody nga yakyawa mama wo nawo abatakwagala abakulimba. Kati kubira mukama engalo oba amagezi gazze. Omuntu asindikiriza mama wo okuva mu bufumbo nawe aba yakwetamwa. Kubira mukama engalo oba amagezi gazze. Nze ne wempulira buulize mu ngambo. Wayogeddeko mama wange ekibi wetukoma. So team aba be brave. Let nobody intimidate you, Marcus. You are now a grown up. Your nebyage na maso wa mobi man better than us. Abali wano. If they treated your mother badly, just go do your other things. You have no business with that family. You have no business with that family. Family yoneta wa mama ochitiba. You have no business with them.
tewegula ojakula, you'll get money. Naonga nvuddeo nzibisere bimu wemba byogera na kompuli kaffe tubiyise one ofuukidde abaana bo ne mukyala we ekizibu. Whatever reason omusajja gyoba oyina, it doesn't count. Bali baana bo oli mukyala wo si waffe. Wano abantu bajja kuwabya bakuwa amagezi, but the fact remains those are your children and they are oli mukyala wo ate bakwagala. Kati goyagala Chameleon okusinga aba mutabani we. Manya abantu mwefudde abagala nnyo abantu n'okusinga abaana baabwe. Chameleon bw'afa gwanaafuuka mulekwa gwali wana ayasama mu omwana yakoze bubyo mugamba. Chameleon nga yavudde mbulamu bw'enseno gwagenda obonaabona kisiraani ojja muzongera mu famire z'abalala. Omwana byayogera bituufu. The boy is worried. The boy is fighting for the mom, which is his right. And you can't victimize a person who has come out to tell his daddy amazima. Whatever happened between that lady and Chameleon, kati mutabani we Abamakasi waba yayogedde ebintu bwe bityo. Tuno bitwala very serious. Twetereze nga baatata. We have time for our families. Bino byonna ebyokunoonya ssente nonsense. Montana tulina ssente z'ogenda nazo. Ebyo byonna ebyabaserebu mbu muli bakitalo nonsense. Can't be a celebrity on the expense of your family. Omwana yagambye nti abo bonna abaliraanye Chameleon bamukozesa. And which is true. So, Abamakasi, you are a very brave boy. You are very brilliant. And you said the truth. And that's the best you can do for your dad. Abache wakoze kyekituufu kyolina okukolera taatawo kumugamba mazima. Kwaye n'ensi erimba. This world gye tulimu etulimbye nnyo. Ne tutuuka n'okuva ku bantu betwagala. We start even fighting people we love. Abantu ne bakuvictimizinga era gwe nyambala ndya nnwa. Kati anjagala atanjagala ndeke. Andaba ngewongobanga. Sikyegu yansi. Bwembula banzika balinzika erusaze. Limbo teri wuje balinzika. After all, the cost is death. Oba ofudde. Wali omufu alabika obulungi. Is there a dead body that looks good? We are all dead. Tewali omufu. Kwe kati bapi ono omufu wa kirasi. Era oba mufu. Newera kwambaza engoye 10. You are dead. You are. Kati nze. Ababi olimu naffe twabirimu. Era tubibaddemu. Ekikulu kwagala maama wo. Ebisigadde bali baveeko bajjajja sibaja baani. Leave those people. Toddamu na boogerako. Ababa baveeko todda bafiise. Nange nabe nafiise. Nga ne mumusaba mu luguudo muyitako. Nze juni nga nina abantu be nafiisa nga ne mumusaba mu luguudo. Ne mumusaba mu meeting nsitukirawo ne nyenda. Nga nabata. Nagenda mutoyi nemba papa ne ba flashinga. Je ndiye mirembe jimbuganya. Enseno wojesi bako bannanga ofa nayo. Nze kyenayiga mu nseno wamu kiraba. Bwewesi bennyo ku bantu ofa nabo. Tuula omumwo weebake. Ekijja kijje. Aba nze Junior nga tebankomyeko bukomi. Junior. Amaje bali. Nze Junior nga nzaaba singa ebyobuwemu ebyabadde mu video mandige bannange.
Sajja yezaala. Nze Junior kuwe mulala yise nkugamba okugamba. Nekaerwa kuba nti kale nange wamma nina abangambako nanga Junior yakoma kale nange nina abanfuga. Tondaba nange wamma kwekalakasa. Naye nina nange wamma abangambako. Baba hamu nakuba. Noga byombi mazi. Naye singa era tusayina banga. Singa ndoze nsi ya netamwa. Nabeera onoga abaneka kino kye nayogera. Omayi musika stofu nayo kale abantu bokwatibwa ensonyi. Noga banne kino bwana akiwulira. Ninga ffe agagamba aganene tugayina. Nze Junior agagambo gonga ina agobuwemu ate mu bungi. Katatange yafaga nsomeseza. Bawo ogugamba awo. So abamakasi tukwebaza nti tewawe mudde. Just Luzungu lwe batata ategedde. Abamakasi ngenda bavunulira mu Luganda message yo. Ngenda bavunulira mu Luganda. Banne yolwalero njimale. Kati byenjogedde njagala ya nyigira joli nsula wuwe. Byonna byenjogedde njagala ankubire simu nti munyivu jendi. Ombuli oba nnyoko yansuza nanyi mumanyira. Nze tebajja nkubira ago masimu ga lutu nga toyina kyompa. Junior mbadde nina kyejagala gagendo kigambe nnyoko. Nze tebajja nkubira masimu ga lutu. Byenjogedde babikunyiziza genda wetugire ku munyanya. Genda ku police ompabiri. Ompe namba ya DPC ngomaze. Omanyi mutabani wange siri mutabani otomanyira. Bimukuba masimu ne mutabani wange siri mutabani wo. Abanza alamba manyi. Sigwanzara. Ayi mugenda ne mwekubi obuyaga. Nkubire simu. Halo mutabani wange Junior siri mutabani wo tata. Nze neddira nkima. Yanzala mumanyi. Sagalo nkubire masimu. Sibanyo mpa amagezi ogampa kuti. Mbu Junior njagala nkubulire genda obulirire nnyoko. Oyogere ku mwana wa Chameleone gwe. Oli omwana alina right okugera ku kitaawe. Gwe ababo baliwa. Mbu aba taddamu kwogera Chameleone olinga amazi. Gwa muzaala. Batumwe mutujeko kabampana. Buli family mwagala mujiyingire mujinonyeza mu likes. Ozo gano omwana okugera ku kitaawe. Chameleone bwe yamuzaalira okutuka kweje emyaka yali tamanyi gwazadde. Omwana mugezi. Oyo omwana aba mugezi. Nekwa tomanyi Luzungu. Oluzungu lukulemeredde oli awo yasamirira. Mbogwaba tadamu kwogera Chameleone keno nulire embwe eyo. What do you even know about family gwe? Nganezo neyo yakulemerera. Gwe yesema titumanyi kukulabirira omwana gwe. Gwe lede ko omwana gwe mpaka ku university. Ababo baliwa ngokweka bakweke. Ekire kigali ebimwa. Tutubulira ambwezo. Abana bese kuyambye na buyambyo bakuliza. Tuweriranga ko na mwana kutuka ku university gwe. Nawe oyogera gwe nga family zitudde gwe. Kubulwa byakola. Toyina na mwana gwe go wali alabiridde. Nasara boda wadde Kenya. Oyogere kwa aba Makasi ali mu America. Oyogere kwa aba Makasi that boy who is in the US. Ababo baliwa. Where are your kids? Mufuju kunonya abana abasajja be mwazala mu abana bamwe mujja mubamukira mu byabalala. Gwe segwa gwe nokogera toyina kwogera. You can't talk in people's families. You have no moral jurisdiction. I mean, you have no moral right. Please, no, sobola. You have no moral right.
gwe ababo oyina soka nonya ba kitabwe kwato kyabajjukira kati gwe tosobola kugamba abba makasi kikyalina okwogera ku taata we gwe Chameleone mukwano oli kitaawe it's his dad wano Chameleone bwafa n'avaawo gwagenda ofuuka mulekwa oba aba it's a boy to become an orphan it's not you kwene bantu mbakubira enduulu webafa ne famire zaabwe temusobola nazuwa wadde 10 Lano tatange yaine emikwana emeka ngawe mbakubira temukwata Jeno Mozi yali azeko ne wafa okutulaba as Mozi ever come to see us ever since my father died muve mbitu ebyekisiru ebyokulekanira abantu nga famire zamwe musudde wabali did Jeno Emoke ever come to see us Tata ange teyawagira wano Muhozi